Fake Fameka kosa ne Spicy Diana bekoze ebintu ku stage wali wabula nno bibadde biti amazaalibwa ga Fake Fameka nabyo ngenda kubeera nga mbikutuusako mu maaso awo kosa ate mutabani wa Dr. Jose Chameleone muyite munanga ate Aba Makasi ne girlfriend we byonna ngenda kubeera nga mbikutuusako mu maaso awo bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yogi wabula kanswe nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga video ogirayikinge kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba wabula nno munnange kanswe nkutandise n'ebiri mu kutambula kakati Spicy Diana kosa ne Fake Fameka babaddeko munnanga ate ku show emu naye muganda wange omanyi okubeera nga Fake Fameka yabadde ku stage naye ng'abantu bali eri nga bali mu kwagala kulaba ku Spicy Diana bagambye twagala kulaba ku Spicy Diana Spicy Diana Spicy Diana n'asooka n'ayingira waawo muganda wange ekyabadde ku stage Fake Fameka n'amuwa aga yabadde nkambwe muganda wange era nga boogezaako okulaba akatambi ako ku side y'emu gabadde mazaalibwa ga Fake Fameka. Fake Fameka yazaalibwa 1996 wabula nga 10 munanga ate January so abeera awezezza emyaka 3 bweddu mwana mulungi munanga ate Fake Fameka tongera munanga ate omwagaliza happy birthday ennungi naawe kennyini osobola munanga ate omwagaliza amazaalibwa amalungi. Precious Timulekwa was born today. Katungu mbeera nkusezeko wenjogera Precious Timulekwa mba ntegeeza Fake Fameka olunaku olwaleero mazaalibwa ge Fresh Boy King Kong the king of the new generation leero lwazaalibwa kyannaku birthday egenza okutuuka nga twakamala okuziika maama we gwe Fake nze nga Katungulu sigenda kwagaliza mazaalibwa malungi wabula ate kansabe Katonda ayongere okugumya. Imagine onaku lwe wandigambe nti ko celebrating ne maama omukubira mugambe maama leero birthday yange tugendeko out maama taliiwo kyannaku Fake Mukama ayongere okugumya ebyaddala. Alright, kankongereyoko munnanga ate mutabani wa Dr. Jose Chameleone muyite munanga ate Aba Makasi kakati no girlfriend we amututteko mu kifo munanga ate ekisembekerevu eside eno ebifo bino bye bimu munanga ate ku bifo ebyakabi gwe kasita obeera ng'olina munanga ate omwagalwawo ng'omutwala eyo nga muwummuzaamu munanga ate ku birowoozo kakati no ekifo kino kisangibwa wali munanga ate mu United States. But we talking about aloha, yes. Guys, look. We in Hawaii, bitch. Boy. It's so pretty in here. Ekifo kino bakiyita munanga ate Hawaii. Ekifo kino Hawaii nkugambye kisangibwa munanga ate mu United States.
Abba Makasi gy'abadde atutte girlfriend we era nga boogezaako okulaba babadde happy nnyo okusinziira wali munnange nga bafiiringa munnange atefaani olw'ekifo kino kye balimu. Abba Makasi kw'ossa ne mutabani wa Dr. Jose Chameleone. Inno bwe nti munnange ate bwe nkoze kakasa nti osubscribinga, ebisigadde byonna obiturekere, tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba efaayo.